okuvvola n'okuvuma Ssaabasajja Kabaka kusasulire era kuli mu memorandum of understanding. Mugenda kulaba wetulaga abasajja n'abakazi bagenda kusewuka empisa balumba omutanda wa Buganda direct nga tewali abakuba ku mukono. Nkiddamu mugenda kulaba abantu abagenda okulumba Ssaabasajja Kabaka from nowhere nga bonna basasulire. Olwenda kuzo mwezi 14 ogwe-10/2024 mugenda kulaba abantu bagenda okuvuma Ssaabasajja Kabaka nga bamuvoola bamulengeza. Ebintu bino birimu Mayiga mu memorandum of understanding ya sayininga birimu Salimu Sale, Muhoozi, Ssemwai ne Museveni. Ng'oyagala okukakasa nti ebintu bino mu Mayiga mwali na buli kimu bakimanyi bulungi nnyo n'abakungu b'emmengo. Nti Mayiga ne Ssemwai ne Museveni bonna bali mu kusasulira gurupu z'abantu n'obubinja bw'abantu bakaggwa ensonyi, ngenda bayita bakaggwa ensonyi, abagenda okuvaayo mu bungi nga bavuma Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga nti okumutta kukyagaanye balina kusooka muvvuula namumalamu kitiibwa okumulaga abantu alina kyali mu Uganda bamusse wansi. Njagala kubeera muntu mulungu, muntu mumuki mwerufu nnyo. Mwenna mbadde ku social media mu bufuzi bwa Oweekitiibwa Dani Muliika tewali muntu yenna yavumanga Ssaabasajja Kabaka era bwe yamuvumanga wabangawo okumuwaabira. Mu bwajjebbi Walusimbi bwekityo, Oweekitiibwa Mulwanyamuli Simwogedde bwekityo, n'abalala ku kyamayiga kubanga yalina enteekateeka gye mutaamanya. Mukimanyi bulungi nnyo nti terefayina oba TV zonna mu Uganda ebyogerwa ku TV ezo bye muyita content, bye tuyita content, byonna biva ku social media platforms z'enjawulo nga bannayuganda abalina ebitone n'aboogera ebigambo ebiyitirivu bakola content. TV kozi basing okujja information. Program zikolebwa okuva ku makya mpaka lwaggulu eziriko abawemuzi ne baboogerako, eziriko abeeyambula ne bakola ki. Era nga ne TV ya CBS n'abakozi ku BBS bonna bakeera mu bintu by'okujja mu content gwe bagenda okukozesa. Ssaabasajja Kabaka bakamuvumira kati ndowooza ewiiki 2 namba. Tekuli mu Buganda yenna okuva ku w'ekyalo, ku w'omuluka, ku w'eggombola, ku w'essaza abaavuddeyo okuwambalira abantu bonna bavuma Ssaabasajja Kabaka bonna basirise. Bannaddiini bonna basirise gy'obeera nti mu Uganda tebaliimu. Tekuli ayogera ku nsonga ya kutyoboola kitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka bonna basirise. Bannabyabufuzi bonna basirise tekuli anyega okujjako Robert Kyagulanyi Ssentamu eyabadde mu nnaku ezo gy'abadde mu kuzika mwannyina Mugenzi Namagembe muwala wa jjajjaffe omukulu w'ekika ky'Embogo Omutaka Gaira Ganjuule yeeyogeredde ku nsonga ezo. Abasigadde bonna kiki kubanga bali mu system ya Mayiga. Mengo yennyini n'abagituddemu tekuli ayogera, buli omu asirise. Tugenze ku Central Broadcasting Service Radio 2 abakozi baako bonna bayina social media platforms okuli Twitter, okuli TikTok, okuli Facebook n'emikutu emirala balaba engeri bavubulamu Ssaabasajja Kabaka. Tekuli wadde omuweereza ku TV ku radio eyo yavudde kwogera kigambo kyonna kikwatagana na kwantu bavuma Ssaabasajja Kabaka bonna basirise. BBS telefayina Mayiga abakeera ku makya okudiscussinga buli kintu kyonna kyadde ku social media ku TV ku makya kawungezi n'olweggulu bakeera ne boogera ku nsonga z'ono Gloria Bugi simanyi ono omwana wa ono muwala wa Muzaata gwe yakula obutonga bumbuzi abantu abeyambudde ono yavumyani oli yajerezaani. Programu ezo nezisooka ku makya tekuli n'omu asobola kwogera ku nsonga abantu bavumye Ssaabasajja Kabaka bonna basirise kubanga bakimanyi bakaba bagamba temusobola kwogera kubanga bakimanyi balina okukola omulimu gwa Mukama waabwe teri kwogera. Ngera babuuza mwenna bakola ku CBS Buganda kokasi mukoleraani basibo ne bannyabo, mukoleraani basibo na wabula mulina obudde obunoonyereza ku lumbuye asula luddawa alyaki abeera akola kibi ne mwogereyo olumu ne muganda omwogerako kubanga muti okuwulira nti ayogedde ku linnya lye naye abantu bemumanyi we basula
abantu bemmanyi we balya emirimu gye bakola na buli kimu kye bakola ne mutasobola dobba wandiikira ebbaluwa obbawoningadde okutuuza olukiiko lwa Buganda kalubero wa Buganda caucus okwogera nti mwenna babuula Ssaabasajja Kabaka mu kikomye mukulu akulira Buganda caucus MOP akiikirira Gomba ne banno bonna office ya Buganda caucus mu parliament ebayamba ki muwanga Kivumbi bano bonna bavuga okulisayimo n'abana bonna babeera ku BBS tekuli n'omu asobola kwogera ku wabula basobola okwogera ku byobusego biri ku radio ebiri ku social media buli kimu tebasobola kuba badde okwogera ku masheeke wadde ku muntu yenna avodde Ssaabasajja Kabaka tebasobola kyogerako kubanga bire bintu bitegeke byennyini kati mbategeeza bangi bagenda kuba basasuddwa okuwemula n'okuvuma Ssaabasajja Kabaka bangi mugenda balaba kano mujja kajja nga mutegedde biki bye mbagambye bino byonna Mayiga abinamu mukono kubanga akimanyi bimu ku nsonga ezigenda ogenda mu maaso nga baagala okusuula ekiyitibwa kya Ssaabasajja Kabaka nza mukitegedde bulungi nnyo. Alright, awo nawo nvuddewo katugende wano era nga bwe nabalaze nti omukulu ono eyawamba Buganda kati nga ye Kabaka wa Buganda bwe yabadde mu Kyaggwe n'agenda n'alamusa ku ngoma ekitakkirizibwa mu Buganda nti kateri katikkira akkirizibwa kulamusa ku ngoma tetulina engoma y'Abakatikkiro nga bwe nabalaze akyagenda mu maaso n'okweyita Kabaka wa Buganda gye babeereyo gye banywerera bbiya nakibalaze bulungi nnyo gye babeereyo gye banywera bbiya omwami ono obwakabaka yabuwamba kati alina n'obudde obulamusa ku ngoma ekimenya amateeka n'obulombolombo n'ennono bwa Buganda kati olw'okuba nti ye Katikkiro wa Buganda eyawamba era kati ye Kabaka mukitegedde bulungi nnyo. Alright, ndowooza ye kansoke mukwateremu mumalirize ndyoke muveeko tugende ku nsonga endala. Mr. President kansuule nti otuuse abalangira n'abambejja basava ne bannaava n'Abaganda mwenna ntandise ku Mayiga. Omukulu ono alina ekirooto ekyokufuuka president wa Uganda lwakuba nti yeebuzabuza nga afukaanaaba. We twogerera olwaleero okusinziira nti olwaleero abaddeko ku kitebe ekya Chieftains of Military Intelligence ng'abuuza abasajja okulika birungi nti mutuuse mutya ku nteekateeka z'okusaanyawo Lumbuye n'abalala naye ate ng'ate mu nteekateeka ne bamuzzeemu nti naffe tukola omulimu ogw'enjawulo okulanga tumugjawo. Mayiga n'ekitongole ekya Kampala Capital Authority ne ba-engineers beeremye era beesomye nti bw'etabantaanya wiiki eno oba wiiki ejja n'antawetwa ayinza okuba nga ajjirwawo akawungeezi mu nnaku ez'akawungeezi nti ye Mayiga agamba nti bateekeddwa okweyambisa akaseera kano nga ekibuga Kampala iddi waakyo omupya akyantanatula bulungi mu ntebe bajjawo n'antawetwa bisigadde bajja bikola olw'ensonga nti balina n'okusaanyawo ekitundu kayanja ka Kabaka mu wiiki eno oba wiiki ejja saako n'ekitundu ku Masiro. Mayiga kuno kwoli Abaganda bowulira nkiddamu wasanya kawo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja ng'atuuse ku kitebe kya Ssemwayi yayogedde n'agamba nti balina okugjawo n'antawetwa wiiki eno oba wiiki ejja biseera ebya wiikendi nga nenda bugisimufungize nga iddi wa Kampala omupya tannabugumya mbooge mu yafeesi basobola okusaanyawo ekitundu Kabaka kayanja ka Kabaka saako n'Amasiro we wasanya kawo Charles Peter Mayiga. Tugenda mu maaso ulira mu nkola y'emu mumpulirize bulungi nnyo. Ku Lwokubiri olwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'Ekumi-24 wakati w'essaawa 10 paka ku ssaawa emu n'ekitundu nga Mayiga yambirwako ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence ekikulu ya James Birungi nga James Birungi yabadde omukwasaganya wa meeting eyabadde ku Serena Ekigo. Mayiga nga Salonga Mulengejja yasinkanye ne Bakatikkiro abava mu Bwakabaka obw'ebikwangala oba ebibikujju omuli obw'Abanyala obw'Abaluuli obw'Abakooki n'Obwakabaka obulala obufu bwe batadde mu Buganda nga obw'Emawogola obulimu Ssaabamooli n'obulala obw'Ebikukujju obw'Essese oye teyazze naye ng'ate ebyo byonna babikoze bali Kigeeno ku hoteeri. Ebiragiro okuva butereevu owa Yosenti Bahulwa
n'ebiwandiiko ebyasayiningiddwa Mayiga ajja kuba ayamba abo abayita bakatikkiro bewa kabaka obwebikukujju obusobola obwagala okufuuka obunene mu Buganda nga bweri enteekateeka yo mu mena mu understanding nga bagenda kuba beeyongera okufuna amaanyi nga Mayiga abayambyeko bafune obwetwaze mu Buganda bwennyini ng'era buli kimu kyonna kiri mu nteekateeka mu nkola gye baakoze. Omukulu James Birungi mu kufundikira nga bali mu meeting ezo ne Yoseri Tibabulwa eyabadde ku mutimbagano gwa Zoom Katikkiro w'ekkooti Haji Abudu Kiwanuka ne Wasanya Carol Charles Peter Mayiga bamukakasizza nti bagenda muyambako okumegga Obwakabaka obwa Buganda era nga bo bamalidde okuba nti Obwakabaka bonna buno obufunda obuli mu Buganda babuteekamu busobole okuba nga bukola nga butandika okuba nga bufuna amaanyi ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'Okubiri akavuyo kagenda kubeera mu kanji nnyo mu maaso awo. Tugenda mu maaso kati wulira nno kano luno lwe lukangagga lw'abataka bonna abaolekedde okutandika okulira ku nsiko nga Wasajja Carol Charles Peter Mayiga agezaako nnyo banoonya nga yeyambisa ekitongole kya Safety and Military Intelligence okuba nti abajjawo era nga bino byonna nabyo byateeseddwa ku kitongole kya Safety and Military Intelligence emuya ku barracks ku bataka abasuubira okutemula mu bwangu ddala kubanga bafuukidde Mayiga ekizibu. Bangambye ntegeeze yali ku Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Dani Muliika wegendereze nnyo mu ntambulayo mu ndyayo n'ebintu by'okola kuba mmanyi olinayo n'omukolo recently. Oweekitiibwa Dani Muliika wegendereze nnyo ebintu by'okola. Bantegezezza nnyo ngambe jjajjaffe Omulangira Kasimu Nakibinge ono nga yakulira ekiwayi ky'Obuyisiraamu ekiwangaalira ewa Kasozi emuyenga bwe mbaserabidde no Kasozi wa maye bigenda so jjajjaffe Kasimu Nakibinge Omulangira bangambye nkutegeeze nti wegendereze nnyo era wegendereze nnyo n'abakuumi bo si balungi nnyo wegendereze ekyo natuli nakigamba. Bangambye era ntegeeze omutaka jjajjaffe Alani Nakirembeka Waligo wegendereze nnyo gy'olya ne gy'osula ne gy'otambulira kubanga Mayiga akutambulirako. N'abamu ku bakulembeze abali ku lusegere lwa Mayiga nga naye mukimanyi nti Mayiga abamanyi temwagala mwegendereze nnyo ekyo nakyo mukitegedde. Nange wano wenagiddemu nga Mayiga abuuza nti olukwe lw'okutta Lumbuye lutuuseewa n'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu saako n'okutta Ssaabasajja Kabaka naye nga omukulu James Birungi amusekera mulinga kyamulinga Essaliambo ery'ensenke kubanga tamanyi bo bakola. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati awo oba nsooka empoozingemu oba ng'endera mu lufaaya ndowooza nakyo kankiiseemu lumu nakambiiseemu lumu ebikuba si byangu byakugatta bino okuddayo onoonye bino. Olukwe olw'okulumba ekitebe kya National Unity Platform n'amaka g'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu okulumba Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi amaka g'Oweekitiibwa Lutamaguzi Ssemakula amaka ga Francis Jaake Butebi ne taata wa Zaake n'okusuulayo eribaluka lugenda mu maaso era muteekeddwa okuba nga mwegendereza nnyo. Mukulu Joel Ssenyonyi wegendereze nnyo okusinziira nti batandise okukyusiza abakuumi bo nga tolina gw'osabye bakuleetedde buleetezi bakuumi. Kino nkyogedde olw'ensonga nti nasose kulaba amawulire aga Sofuluma nti bakukyusiriza omusirikale ate nange nenga tegeera nga bakukyusiriza abasirikale ale bangamba nkutegeeze. Gamba Zaake Francis Butebi yegendereze nnyo ddala. Gamba mukazi wa Kyagulanyi Robert Ssentamu Babitungo muwala we ne mutabani we Kampala begendereze nnyo. Okay. Tugenda maaso olukwe olw'okulumba ebitebe bya Nuupu bwe bityo n'amaka bukyo kintu nakyo kimaze bulungi nnyo era mubeere begendereza nnyo ku nsonga ezigenda maaso mu mbeera eyo. Kati awo tuvuddewo ekyo mukitegedde. Mwenna bannayuganda bawangalya mu ggwanga lya Amerika naddala mu bibuga okuli California omuli Boston ne New York ne bannayuganda mwenna Abaganda. Wasanya Carol Charles Peter Mayiga nabagambye nti alina ekigendero eky'okwesimbawo naye akiyisa wala tayagala bantu bategeere. Kati muwulire bulungi nnyo bategeeze.
Monteekateeka gy'alina ey'okwesimba kwa president ng'ate amaze kwebuzabuza ng'afuuka n'aba. Mayiga yagambye basajja be, Mr. President kansubira otuuse. Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejje yagambye ba agent be abali mu America bagende mu maaso n'okutambuza slogan ekyobulu ebyobufuzi tebitwawula. Wonna woberera ku mutimbagano oba oli ku TV oba oli ku social media n'owulira nti ebyobufuzi tebitwawula, eyo slogan ya Mayiga ne mmwanyi terimba. Kati Wasanya Carol Charles Peter Mayiga ng'ali ku ssimu ku lukomo ng'ayogera ne ba agent bali mu America yabagambye wulira nnyo wano wantu wazibu nnyo wemmalira Mayiga mugenda munoonya n'amayambia yagambye bw'ati. Mwenna abali mu America mu mitendera egy'enjawulo gye nateekawo mbategeeza obubaka buno temuteekeddwa nnyo kubeera beeraliikirivu njala mubeere nga muli basanyufu kubanga Bobi Wine n'ekibiina kya National Unity Platform kyemutya essaawa zino tekijja kutuuka mu gw'omukaaga omwaka ogujja nga weekiri. Mugende mu maaso n'okusapootinga enteekateeka zaffe kubanga mbategeeza n'okubabuulira nti Kyagulanyi n'ekibiina kya National Unity Platform tebajja tuuka mu mwezi gwa mukaaga. Mr. President Kyagulanyi Ssentamu manye kuno kuoleba n'akakusaliramu ne bannayuganda mwenna. Obabiseera bisinga lweyagaliza muka kitawulo ttanyoko. Mayiga obukyayi bw'olina ku mwana wa Nambi ba ku muzzukulu wa Nambi ng'okolagana n'ekitongole kya East Chieftains of Military Intelligence n'ekya ESO okusanya oluba Kyagulanyi Ssentamu. Muganda wange oyinza okwagala okusooka Kyagulanyi ggwe ku byoyagala okukola. Wabula mwegendereze nnyo mu message ezimu ze sisomye. Bino byensoma kati bifaanagana ne messages nasosoze njogedde wano oba nina message gye mbuuse nga njala sooka gikoordinatinga n'eno. Omwami ono alina mission gy'amanyi entereevu nti ekibiina kya National Platform olwa Kyagulanyi Ssentamu bayinza obutatuuka mu Juli next year. Y'ensonga lwaki mbaga president yegendereze nnyo abantu amuliraanye baakolagana nabo bannabyabufuzi ne baani. Ye Mayiga yagambye akabinja akakali mu America nti tebeeraliikirira nnyo Kyagulanyi n'ekibiina kye kya National Platform tebajja tuuka mu mwezi gwa mukaaga omwaka ogujja. Oyo nno ye Wasanya Carol Charles Peter Mayiga. Meeting zino n'amasimu gano agoogerwa ebiseera bisinga meeting zituula mu saza e Boston ku pub gye bayita Rhino Pub. Eno nno nga nnyini omusajja Munyarwanda naye ng'agimanaginga musajja Muganda. Mu kino balina enteekateeka nti luli abayimbi badde bajja mu America abab'enjawulo ng'abantu batera kugendayo wabula bakizudde nti abayimbi abayitako nga balina ennyimba ezisanyusa bajja bakolera nnyo okuleeta abantu aba buli kika okujja mu programu zaabwe. Kwe kutondawo ki programu ekya programu gye bayita tugende mu kikadde. Abayimbi bonna b'emyaka egiyiseeko abatandise okugenda mu America. Eno project part of it ya Mayiga okusikiriza abantu ne target zaabwe ze baagala okutuusaako obulabe nga bakikola mu ggwanga lya America. Nkiddamu program tugende mu kikadde ng'egenda mu America. Abayimbi abayitako batandise okujja mu America mwegendereze nnyo kuba eno emu program Mayiga gy'ateekamu ssente ne basponsor bali eyo. So bannaffe bagenda mu bikadde bino mugende nnyo mwetegereze nnyo ebintu mugendamu. Bintu bino Mayiga yabirimu era ng'akola n'abantu ab'enjawulo. So mwenna abanywera n'abagenda mu pub gye bayita Rhino Pub ng'eno nnyiniyo musajja Munyarwanda gwe bayita Robert ebyange njogera kate ng'omusiza agula Siyani yono wano gwe bayita Robert yoyo nannyiniyo musajja Omunyarwanda. Abanyarwanda bonna batuula okuteeseza botya basaanyawo Buganda n'okusaanya Abaganda bo nga bali kusereza mu Wamusolo.